nalaba omusajja yakuvuma wabula wano gayi yali ku internet okwo n'akabo ekyamagero bamuwasa amanyira bumanyizi ali awo bamwozesa ebintu atulimba mbu simaali era omukazi yakuttemu ekyankola obi nanteekamu wama kasuku gwekyalikola tukwa neŋŋamba akati obuzibu buli bwe buti abasajja enkola eyo they are called narcissists abasajja enkola enkadde balina effuga bbi nti they crave for control baagala okontrolinga n'okumanipulatinga era basanga nnyo abantu abali extremely selfless, people who are pathetic rather than pathetic, people who are extremely kind bebaagala because bw'aba tali in charge bebatunuulira omukazi ng'amutunuulira as a trophy nti nawangula era ebiseera ebisinga babeera violent abasajja bagwa mu kkowa ebyo asanga omukyala olumu n'amukwata n'amugamba naye eddala oli wange nzekka nti ye n'atandika omubega n'atandika okuyingira mu ssimu ze because ye ng'omuntu talina confidence eyo nti I am man enough to afford this kind of wife kyomuwala ono level nsobola okuba naye kati bw'alaba ffe bye tukola ebiseera ebisinga abirabanga ebiri off the grid because tali exposed kati buli bw'otandika okubeera exposed on an international scale okizuula nti mukyala we is not a slave or a maid but a companion ebigambo bya luzungu bimu gatabula companion kyanjawulo a slave, a maid and a companion muganda ng'oba okitegedde ali eyo kati kiri bwe kiti bw'otandika okukwata mukyala wo oba bbaawo ng'oyagala mulaga maanyi g'olina abantu abatera okukola ekyo baba balina point gye baagala okuprovinga mu society afuna ssente n'agamba ngenda kuba omukazi n'amwala enjirova kati omukyala n'alemererwa okufuluma okwogera because they are narcissists babeera n'effuga bbi akwetooloola n'agenda mu b'eŋŋanda n'emikwano n'abawa obulabulabo bamama bo n'abazimbira ennyumba baganda bo n'abateeka mu ssomero kati nga ne gwakuba bw'ogenda waka bagamba naye obagwe musobya omusajja nga kubanga ekifaananyi kyasiiga kiranga mulungi kyamagero kati sajja atugulira ebyokulya nyumba yaweerera ne banno kati bwe batandika okutuna bwe batyo because for them they crave for control okwoza ebintu alabanga omujiiko eky'obusajja so ezo endowooza ziba z'abantu banafu bajega bantu batali inform era batamanyi pyramids zino wezikola eza pyramids wetsi kati okuba otya akajjinga oli mu nkuseere obanga oli mwavu noyingira ati wano omwana w'omwavu bwenjagala osemberere owulirize kuba kati era mugenda bbira amutandike kyamagero yeeyogeza kyamagero ayogera bibye katonda yabakola abantu abaavu kasuku omuntu omwavu ogenda munenya kitono ekisooka bwe baba bamukuza with a mentality to survive not to succeed bamukuza ne mentality research abakatoliki gwe bakola ennaku ezo baalaga ne bagamba nti abantu lwaki tuthrivingira mu bwavu nti waliwo kyebayita conditioning ekuwaliriza okusigala mu bwavu gwe ng'omuntu and one of it is black tax nti oteekwa okuweerera baganda bo ne basiblings bo kikkakatako okulabirira bazadde bo tekikkakatako gye bayita black tax eyo concept okubeera awo nga famire ekunyuunyuunta nga famire yeegamba nti engeri gyebakuba akajji fenna olina otujjayo ekyo kikusigaza mu bwavu ekyokubiri bw'oba onookuba akajja otandika okukola pyramids fenna tetugenda kukola za power and money nze pyramids zenkola za values nti mutabani wange asobola n'okuzannya n'abaana bo kubanga manyi values ze mulina gwe ne mukyala we wammwe kati sigenda musanga nga ayingidde mu bantu abalala besitegera ne ku ssomero mubuuza ani mukwano gwo nti mukwano gwange ye captain bwe ngenda omuna nayo njagala nnyo okulaba captain ndabe ne ku bazadde be because omwana wange naye awo kyamagera ntwaga nti kaba kajanja kati mwe kemuyita akajanja ffe kyekituyamba okukulwetinga legasi